ekisambi ky'ente mwali mulemereddwa yayita nammanju bw'ati baalina ente yaabwe gye baali basaze kwe baabejjula ne baleeta ne bagamba omuko tumutaase tetuswalira wano ne bakuleetera ekisambi ky'ente ekyo terezaamu. Kati njagala okuswaza omwami ono twajja n'ente emu yalina nyankole nga amayembe mawanvu bweti naye ng'ekyali ntototo ne tugireeta maama bw'alingiriza mu ddinisa erya mu ruumu gye baali babawadde okukyusizaamu alengera ente emu ku mmotoka agamba Mildred amugamba naye baleeta batya ente emu okimanyi taata utagenda kumpa ku nte nange bagambe bampe ente oba si eky'omikono ngenda gusazaamu saagala kamanyiro ngenda guyimiriza Kidem n'agamba ngenda guyimiriza saagala kamanyiro. Maama yagamba Mildred ankubira agamba omanyi ekiguddewo nti maama agambye naye ayagala ente ye nga ye. Jjajja wamuletedde sofa, taata wamuletedde sofa. Taata omuletedde ente, maama omuletedde bintuntu bino obwa bulijjo gomesi biki baasa biki. Kubanga nze nali mu mutima gwange maama yali ampisa bubi ng'ayomba nnyo akola kya naye nga muzeeyi taata ate nga mwagala nnyo. Odiringa naye. So nenkuba maama akaama maama wange nzaala ne mukuba akaama ne mugamba omanye ekiguddewo nti bagambye omukolo gugenda kuyimirira nti lwaki nti bagambye bwe twali tulese ente ya maama omukolo guwedde maama najjayo ATM ya Centenary ATM ye ya Centenary maama wange n'agijjayo n'agiwa mukwano gwange bamuyita Maaga n'amugamba genda oleete ente genda oggyeko ssente ne bakubamu akakiiko katono ne bamugamba genda oleete ente n'agenda e Kaleerwe n'agula ente ya miliyoni emu mu emitwalo 10 n'ajjako n'emitwalo 12 ejja transport ewa kamotoka okuleeta ente era ng'ono omukulu tumusuubiza buli kimu kijja era ente bwe yajja ente zonna bbiri ne tuzikola ki maama nadda mu muudu eri munda gyali. Mildred yaŋŋamba taata ng'omutwalo ayagala miliyoni 5 nenkwata sente nenzimuwa miliyoni meka nenziwaayo mu baasa miliyoni 5. Mildred yawaako taata miliyoni 2 kwa taata nze taata bw'atamiira anywamu kokenge taata bw'atamiira omukwata bulungi nnyo buli kimu akikuyiirawo. Taata n'agamba omutwalo weebale nnyo omutwalo gwange ne mugamba sente zonna azifuna n'agamba ye nafuna miliyoni 2 ne mugamba afuna miliyoni meka nti 2 n'ensirika. Kati enswera yange ey'oku kisenge ey'omunda mu nju n'aŋŋamba maama bamuwako miliyoni 1. Omwana n'atwala meka? Omwana n'atwala 2 naye ng'obbaawo. Oli mu group ki? Lyona Island Gagamero ndi mu team Good Music Palaso ndi mu team Good Music omusajja wa Palaso ndi mu team Good Music. Segeze Uncle Pia kumanyi? Uncle Pia manyi era ne Uncle Wizo yangambye agenda kumperekerako. Uncle Wizo Manizo yagambye agenda kumperekerako. Uncle Wizo Ricky Miki ndi wano okugamba nti tugenda saawa 5 tugenda Kabowa okunona ebintu kati yagala bifuuka by'amateeka twagala nnyo bintu twagala ddaani tunawaayo ebintu kigenda kufuuka nti buli bavubuka bagenda tutandika okumanyira abaki abazadde mu mbeera efaananagana bweru ebyo ebintu si nebitulema okusasula kubanga ebintu sina bintu naye twabisiima kuolwo ne tubitwala naye njagala nteekewo essuula empya mu famire yaffe tubenga abalemedde ebintu nga ye bwakitwala naye ng'ebintu abantu babiraba nti bye bintu bibalemedde gavuma ayite mu process entuufu anaabanga ddala mutuufu okuddiza ebintu tubimu naye nga tewali bintu ebyo byogamba nti nalule yazaala wakavuma omwana osegedde kati obusukaali akasawo nkalabyeko kamaka omuceere omusukaali teyaliiko olabyeko ensawo omulabye nti teyaliiyo tamanyina kyagenda mu maaso bw'osobola ogenda okwanjula notatwala wadde kasawo kasukaali n'akamu oba ogenda kwanjula ki ekisambi ky'ennyama mbu tetwaleeta ente gye batta waka baatuyisizaako eri emabega ekisambi ne bakituwa. Tuli naye wano aba famire eri abadde taata omuto simumanyi abadde yeefuula taata
yeefuula kuba simumanya ate era yayogeredde famire kuba abafamire baatidde alina byayogedde mu mawulire n'avaayo n'ayogera ebigambo bye tuzze tuleese wano omuko naye abeere nga abitemaatema. Muganda wange nkulamusiza. Nange nkolamusiza nnyo Farouk, webale mulimu gw'otuusaako abantu ab'ebweru n'abaawano abataliiwo abatasobola kuntuukirira kumanya nsonga then gwe n'ogibatuusaako ku ssimu yaabwe oba mu ddiiro yaabwe. Amanya nze Dan Kavuma Sekidde. So Dan, twava e Kabowa nga waliwo step gy'olina oteekinga nga olina okgendako e Rubaga olina okuddayo mu bakadde jo wagenda e Rubaga. So tusooke tuveeyo kyali kitya program zitambula zitya? E Rubaga nagendayo. Rubaga wa? E Rubaga ku kyaki ku ekereziya wennyini nyini ku parish office nenyingirayo wali registrar registeringa era keeping records eza bufumbo. Nengamba kirabika ndowooza nga bwe bagamba nti ndi mulalu oba nti sitegeera naye akamala okuddamu okwekenneenya kirabika nze mulalu nengenda bulungi mu kitabo ne bakinteerawo ne mbabulya ennaku z'omwezi. Ennaku z'omwezi nga 21 Novemba 2015 ne bakebera date nga yeeyo twaliko bangi nnyo nali ndowooza mu namba nga 8 awo ne bakebera Sekidde Dan Kavuma ne Nalole Mildred omuyima waffe Sennabulya then ne Rita Kintu bonna ne babikakasa nti byaliyo nti bituufu. Ne bambuuza bino byogamba nti brother ne bagamba brother isaidize eno ewammwe mu kereziya ne bagamba ekyo tugenda kinoonyerezaako kubanga waliwo ba brother aberimbika mu ddiini nti bo ba brother kumbe ba charismatic simanyi biki ne babinnyonnyola ne mbitegeera ne bagamba bo bakinoonyerezeeko oba brother kituufu oba erinnya lyetuumya. Wali yabagambanga atya? Yatugamba brother era n'abantu bulijjo buli omu akimanyi ba brother. Kuba waliwo omukyala era yankubira essimu we UK n'aŋŋamba nti waliwo ba ordained brothers ne wabaawo ne ba brother abalala era n'aŋŋamba nti Father Kibi ekintu bino tetubimuteekamu. Waliwo father akwasaganyaawo ekiwamulembe Edward ani? Bamuyita Father Edward Kabanda. Father Edward Kabanda mbugo olina okubira omulanga. Kakati Rubaga Westlo ogenda e Rubaga bakebera mu bitabo ng'amannya mwegali otyo nga buli kimu. Ne bagamba nti kubanga waliwo kitabo naye nga fayiro omubeera empapula zonna ezisigadde byonna ebirala bibeera mu ofiisi ya Saba Kristo. Kati ne bagamba taliiwo naye tugenda kebera ebintu bibiri. Tugenda kebera gwe gwoyita brother yaleeta certificate ate nga tewali agisobola kugatta nga tolese certificate ey'obufumbo. Abagatta alina okubeera ne certificate? Omuyima balina okuba babiri omukyala n'omwami naye banga temuli bafumbo naye mwenna nga gwe wawasa eri nono naye n'afumbirwa eno ayita certificate ye naawe n'oleeta eyiyo n'oweeyimirira nze oli omukyala n'ayimirira ani abeeyimirira alina okuba nga mufumbo mugatte otyo. So certificate Sennabulya gye yaleeta ne bagamba bagenda ginoonyerezaako ntuufu. Babagattirawa babagatta naani? Certificate eyo bwe bantuufu omukyalo oyo gwe baagatta ne Sennabulya aliwa? Bakola divorce. Ulira omuzannyo gye gudda ate Rubaga tesaaga teyagala kugiza Namirembe Rubaga abo tebagala so baagala kumanya Sennabulya bwe yaleeta certificate eyo ntuufu. Kyekibuzo ekisooka bw'aba yagikolera ku Nassa ogwo omusango gwa forgery gujja mukwata. Bweba ntuufu tetuganye oli omukyala gwe bamugatta naye yakola divorce yalyoka ajja akola eno obwenzi mu bufumbo era obulala bwamanyi nti nabwo yabuteekako omukono. Omukyala oli gwe bamugatta naye yakola divorce okugenda mu buno obwannalule. Rubaga yebigamba tugende maaso ne bagamba so ensonga ezo nga bwe tuzitadde wansi tukusaba otwesige nga bw'oli mutabani waffe bw'oli muzzukulu waffe
tukusaba otwesige tubinoonyerezeeko paka ku Lwokubiri ku ssaawa 3 buli kimu tugenda kuba tukifayirinze wamu ojje ne ansa zonna ogenda zifuna kuki eyabagatta ye father yabagatta tannakwegaana father eyatugatta Father John Mary Sebunya erinnya eryo lyabadde linkalubirizaamu lineerabiddemu nga muyita Father Buye. Father Buye ne mukubira essimu ne twogera naye era naye ali wano ali wano Naggulu. Okay. Ali wano Naggulu era musajja mulungi nnyo yandirectinze bulungi nnyo wawe nina okuyita kike nina okukola era mwebazeewo ekyo Father Buye na ne tugenda tuka mu bitabo Father John Mary Sebunya, if I have not forgotten. Father John Mary Sebunya nga ye yatugatta. Okay. So kati Rubaga ekuwadde paka Lwakubiri. Yes, okufuna ekiddako. All right. Kakati ensonga wezito weziri byonna ebinaddirira Katonda yekka yamanyi. Abooluganda omu ku wa family avuddeyo leero mawulire n'agamba nti sebo bintu bingi byayogedde. In fact oba obiwulidde n'obiwulira? Mbiwulidde era ne ku Bukedde mbaddewo ne wonna wagenze okutambulira yonna yonna weddambira n'abamu babiŋŋambye. Kati ndowooza tubitemeeteme mpola mpola. Mbu n'obuntu bwe waleeta bwali boccakala mbwera omwana waabwe yabaleetera omuswaswangule gwe baali batalabangako ogulina amarasita era wali bubi nnyo wali ofaanana bubi nnyo n'omuwala waabwe yali akuteekamu sente bintu bingi simanyi n'ekisambi ky'enkoko kisimanyi ekisambi ky'ente tutandike mpola mpola. Omusajja omutege omulabe byayogedde sikyamujjukira linnya naye omusajja oyo ekisooka mulangira lya mulangira aswaziza nnyo amaka ga mukulu Gerald Makumbi bwaba nga bamubriefinze baali badde bamuwa ennaku nga 3 okubeera ng'ategeera biki byalina okwogera kubanga sirabangayo kwanjula ne bwe baba baavu kwa ne gwe nalaba abagendera ku booda batwala sukaali wa Kakira mu Buveera naye ye agambye mu maaso wali mbuze saatwala sukaali mbonaleta akasawo k'omuceere kamu sukaali saamuleeta so batwalira akasawo kaki akasawo k'omuceere kamu birala saabitwala sukaali saamutwala so clarifying about byayogedde alina issues zakonyeeko nga ziwerako ekisooka agambye mu kukyala nze nalina amarasita nali nkola kaliyoki nali ndi muyaaye bwe najja mu kukyala mbu ne baŋŋamba enviiri nzisaleko ne neewuunya nnyo omusajja omukulu okwogera ekintu ekifaanana bwe kityo kati baagala kukozesa advantage mbu lwakwadde ndi muyimbi naye nze okuva nzi we natandika okuyimba sisibangako enviiri ez'abarasita ebyenviiri bwe nkikoonako yali ndooza 2014 ebiseera ebyo nali sista wange yali atandika okuyimba nabulya Betty mbakasimu kangende nkaase yali atandika okuyimba ebiseera ebyo nga bayimba oyo muganda wange yennyini mukulu wange yayimba kasimu tugende nkaase kasimu kangende nkaase muganda wange yennyini mukulu wange yennyini nnyini oyo omwana omuwala oyo mukyalo oyo na Betty nabulya mukene golese empuuta gyotaguze kasimu kangende nkaase yayimba ne Sebbaale mukulu wange kanti wulira kati tujja munoonya naye anti omujja munoonya akola naye kwakwadde ku mikolo teyaliiko so ebiseera ebyo bye nasibirangamu obuviiri ate namunyumiza bunyumiza Mildred namunyumiza bunyumiza nti nze nno gwolaba nasibako enviiri nze gwolaba kati yajjeyo ekyo kyo advantage n'alagamba mbu nze najja ewaka nga bwewajja ku mukolo nga nsibye amarasita wewayagalira wenanyagala Mildred mu kukyala n'agamba ekirala ekyo kyo nkimaze sisibangako nviiri nga ndi ne Mildred n'agamba mu kwanjula
n'aleeta ekifaananyi n'akiraga abantu era ekifaananyi ekitambula nti nze ebyo ebintu bye naleeta. Balaze kreti za soda zibadde oba nga 6 ne balaga eza bbiya zibadde oba 4 n'akasawo k'omuceere ne dining eya 4 seater wano wa side nga kuliko suitcase gye bawa abakyala nga ya bbulu. Ne mugamba nze kasooke ku collectingeko ekintu kimu. Mildred manyi kala gy'asinga okwagala. Mildred asinga kwagala kala ya pink. That's why ne ku mukolo guno gwe mwalabye yabadde ayambadde gomesi ya pink. Suitcase gye naleetera Mildred nagigula naku nga kaboozi awo nokkirya waliwo akakoona awo bwe watyo we nagigula ya pink. Bano baleese ya bbulu. Otyo ekyokubiri naleeta dining ya 6 seater obutebe bubeerako 6. 6 seater 6 gye baleese baddeko obutebe 4. bagambye waleeta ka dining akabajjira na wali omusajja yakabajja mbu omusajja yakabajja yali wali ewaabwe Kabowa. Yes. Entebe ze naleeta dining gye nagula entebe ya taata gye nagula byonna nabigula banda awo olaba we babajjirawo ebintu ndabawo awo ebbanda awo we nabigula era nabigula ndi ne mukoddomi wange. So ekifaananyi ekyo kyaleese nentunula bwe nti neŋŋamba kati kreti za bbiya gwe waleeta kreti simeka? Naleeta kreti 25. Wano balaze mu kifaananyi balaze kreti zibadde oba 4 eza bbeero eza nayira awo biki zibaddeko. Nze naleeta kreti 25 kuba bagimuwanga offer yali salesman ne bamuwa nga yali kitunzi nga kitunzi waabwe ne bazimuwa n'azimbye tya kuba yali pledge ye n'azikuwa n'azimpa 2 mwezi 5. tugende maaso. Kyekirala kyayogeddeko ekisambi ky'ente mwali mulemereddwa. Yayita nammanju bw'ati baalina ente yaabwe gye baali basaze kwe baabejjula ne baleeta ne bagamba omuko tumutaase tetuswalira wano ne bakuleetera ekisambi ky'ente ekyo. Terezaamu. Kati njagala okuswaza omwami ono nti ne byayogera ne ku mukolo teyaliiko tamanyi naki kigenda mu maaso nakyaliwo. Ewantu we twayanjulira gadeni ya church eri kumpi n'ewaka. Otegeera gadeni ya church eri kumpi n'ewaka. Awo mukyala eyafumba nze kennyini namuwa ssente za kugula nnyama kilo 8. Ye yagambye baasala nte ne bajjako ekisambi baasala ku nte yaabwe ne bajjako ekisambi ne bakituyisiza eri emmanju ne bakituwa nga muswala nga tuswala ogwawo. Kati ekyomukyala oyo omufumbi twamuwa ennyama kilo 8 ssente agenda agula ennyama kilo 8 gyo yabulamu ate yagifumbira wuwe almost nti namba yagifumbira wani wuwe kubanga batutuma abantu 5. Kati abantu 5 osobola okuleeta n'otajja na sukaali tekisoboka kubanga byalaze timbaddemu kasawo ka sukaali kyogamba twaleeta muceere gwokka. Mubuulire omukulu mulangira ono yayogerera famire bafumbe emmere gye bafumba bagifumbira wa mukyalo oyo amufumbi so bawamulabako gwe twasanga wa chairman n'abakyala mumanyi oyo omunene ye yafumba ku mukolo gw'embaga ye yafumba mu kwanjula oyo omukyala era muyita maama. Ekyo ng'okivuddeko twajja n'ente emu yalina nyankole nga amayembe mawanvu bweti naye ng'ekyali ntototo ne tugireeta. Maama bw'alingiriza mu ddinisa erya mu ruumu gye baali babawadde okukyusizaamu alengera ente emu ku mmotoka agamba Mildred amugamba naye baleeta batya ente emu okimanyi taatawo tagenda kumpa ku nte nange bagambe bampe ente oba si eky'omikono ngenda gusazaamu saagala kamanyiro ngenda guyimiriza kidem n'agamba ngenda guyimiriza saagala kamanyiro. Maama yagamba Mildred ankubira agamba omanyi ekiguddewo nti maama agambye naye ayagala ente ye nga ye. Jjajja wamuleetedde sofa taata wamuleetedde sofa. Taata omuleetedde ente maama omuleetedde bintuntu bino obwa bulijjo gomesi biki baasa biki kubanga nze nali mu mutima gwange maama yali ampisa bubi ng'ayomba nnyo akola kya naye nga muzeeyi taata ate nga mwagala nnyo odiringa naye.
so nenkuba maama akaama maama wange nzaala nemukuba akaama nemugamba omanye ekiguddewo nti bagambye omukolo gugenda kuyimirira nti lwaki nti bagambye bwe twali tulese ente ya maama omukolo guwedde bannange maama najjayo ATM ya Centenary ATM ye ya Centenary maama wange n'agijjayo n'agiwa mukwano gwange bamuyita Maaga n'amugamba genda oleete ente genda oggyeko ssente ne bakubamu akakiiko katono ne bamugamba genda oleete ente n'agenda e Kaleerwe n'agula ente ya miliyoni 1.10 n'ajjako n'emitwalo 12 ejja transport ewa kamotoka okuleeta ente era ng'ono omukulu tumusuubiza buli kimu kijja era ente bwe yajja ente zonna bbiri ne tuzikola ki maama nadda mu muudu eri munda gyali kati ye agamba mbu batusalirako ku nte bamala kulaba nga tetuleese ente ne bagenda ku nte ne basalako ekifi olwo nga bwe bafumba oba emmere bagifumba jjo lya bulamu jjukira emmere y'omukolo mugifumba mangu okitegedde emmere y'omukolo mugifumba mangu so kati ye agamba nti bamala kulingiza nti tebaleese ente kati bejjulireko ekisambi tukibawe yali ku mukolo gwawa simanyi na mukolo ki gwe yaliko ayika alina ku mukolo mukyamu tabanga mucuba oyo mucuba bapangisiza mupangise kubanga simumanyi simulabanga nako mu bafamire yaabwe simumanyi simulabanga yagambye yayogerera famire bwe nyama mwali muswalidde mugundi famire negamba era n'okutwala omwana oyo mbu baali bagaanye omwana ki omwana waabwe mbu ngo ne balaba akayayeyaye ne bagamba omwana waffe ndaba yakkiriza tumale gamuweyo naye baali bagaanidde ddala okuwa omwana oyo we bagamba kati ne bagamba omuyaaye nti togaana kwegamba Mildred yabasalirawo ewaka Mildred tolaba nti baba balaga obunafu gwe omwana omuto abasalirawo atya omwana wammwe abasalirawo atya that's why era n'omwana era yaŋŋamba nti taata ne maama taata omutwalo ng'omutwalo ayagala $5,000,000 because omwana yazisalawo nakimanya luvannyuma taata yamuwako na $2,000,000 maama n'amuwako emu ye n'asigazaako 2 ne nasirika soko kiddemu kyali kitya Mildred yaŋŋamba taata ng'omutwalo ayagala $5,000,000 nenkwata sente nenzimuwa miliyoni meka nenziwaayo mu baasa $5,000,000 ne kojja wange musoke yazimpa yampako $3,000,000 netwongerezaako n'endala neziwera $5,000,000 Mildred yawaako taata $2,000,000 kwa taata nze taata bw'atamiira anywamu kokenge taata bw'atamiira omukwata bulungi nnyo buli kimu akikwirirawo tata nagamba omutwalo weebale nnyo omutwalo gwange nemugamba sente zonna azifuna nagamba ye nafuna $2,000,000 nemugamba afuna $2,000,000 meka nti 2 nensirika kati enswera yange ey'oku kisenge ey'omunda mu nju nagamba maama bamuwako $1,000,000 omwana n'atwala meka omwana n'atwala 2 naye ng'obbaawo azze okwanjula n'omubba bwotyo mu ngeri ey'okwonooneka bwotyo ye Mildred ono ani mukwano gwe nnyo ku maama ne taata asinga kolagana na maama kubanga maama yesse ate kati ng'ovudde ku maama yesse newali ewaka Mildred yesse Mildred kyasalawo maama kyagenderako maama kyasalawo bana balala nabo kibagenderako kati gwe obuvumu obujjawo butakolagana na maama mukazi waate gwakolagana naye ye kyeki ekireetawo enjawukana eyo maama yali mukambwe nnyo era paka nakati akyali mukambwe era baamulaba mu katambi awo ku geeti ng'akuba geeti baawo olinga amagundi olinga bino olinga biri naye nga maama bannamawulire bakyaliwo teweeswaza naye nga tawulira kwegamba ng'avuma nentuuka ekiseera nga mwewala maama ye muntu akkubira ssaawa oba 7 oba mmeka oz'ekiro oba akkubira ddi nga tomunyumiza ebyo ye ssaawa zayagala zakkubira ate nga nebyakugamba akubira ayomba lwaki wakoze bwoti lwaki omwana wange omukola bwoti lwaki oyomba bwoti kakati ebintu by'okwegatta nabyo bikuyombese gwe omwana munno omukaka bukasi okay so nota step naye nenzita step naye nemba nga mugenda kitono maama ye nali mugenda kitono nnyo
naye ng'ate yasinga okubeera nga buli kimu akiddukanya. Kuba taata naye we twali ku gate naye yagamba vane wano omukolo twakusondera ssente. Ssente kyatezo bakusondera. Anti kati era bye batandise nti bo bansondera almost 70%. Yes. Oba mikolo ki oba kwanjula oba kukyala oba ku mbaga. Kubanga okwanjula n'okukyala kwonna bansuubiza nga bagenda okunsonderako ssente. Kye bataatuukiriza. Paka ku last day kye bataatuukiriza. Teri service provider gwe basasula. Bonna nze nabasasula. Naye ng'ate ebisuubizo byalingawo nti tofaayo tugenda kukola ki tugenda kukwasaganya tugenda kukwasa kino. Ono omukulu yavuddeyo n'agamba oli musezi mbw era n'omwana wo eyafa bwewamusala ekitambo mbwera ebintu ng'ebyo. Kakati awo wetuli wamuwulidde omusajja? Era mpulira ennyiike nempulira nga like kubanga engeri gye nali njagalamu Rodney buli omu yakiraba. Nze ku byalo byonna bye mbaddeko okutandikira Embuya ekinnawataka awo Kaggo zone wonna teri atamanyi famire ya mukulu omugenzi Kavuma. Makindi gye nali mbeera ku Mubaraka wonna bamanyi. Egayaza we nali mbeera wonna bamanyi. Mu Kiteezi yonna bamanyi. Ne wange gye mbeera ekyabakadde ku kyalo kyonna bamanyi okuva ku epaka ku zedi kubanga ku kyalo ndi walinga mwana nasengawo bantwala bulungi nnyo. Tewali we yali agambyeko nti ndi musezi. Naye okuwulira omusajja owa eyefuulo wa family novaayo n'oyimirira mu maaso ga kamera n'olimba walirimbye kale ebirala biri byolimbye kubanga byo nabadde oke byonna nabyo kwa nabadde nkibasuubiramu naye n'olimba n'owayiriza obulwadde obwatte omwana wange. Faruku nakaabya amaziga nempulira nga omutima gutoniye bwe guti. Neŋŋamba singa omusajja ono namukutteko oba nemusanga bwe nti maybe nalibadde nga saawa zino sirimu nalibadde saawa zino maybe kunze naye kuliko omufu. Naye nganze bwe natandika n'ekintu nga siri violent kuba natandika na mirembe njala ebintu bigwe na mirembe ng'ate ebintu byange babimpadde ate bagenda bimpa ate kigenda tuukirira ne divorce nayo njagala. Ne divorce njagala. Ne batuuka ekiseera n'okugamba omwana wange mbunze namusala ebitambo mbu ne musala emisale ne musala emisale ku mubiri gwonna. Nze omwana owange yafa leukemia yafa cancer. Twamujjanjabira ku Cancer Institute okumala emyezi nga 9 ku 10 kubanga yafa mu December nga 13 oba December ndoza nga 18. Twamutwalayo nga mu Gwokusatu mu Gwokunaawo Mulago twamujja Ensambya manye Rubaga ne bagamba alina sikosero. Bwe twamuleeta Mulago ne bamukebera ne batugamba alina kansa kuba nali mutwala Nairobi nali njala baluwa referral letter okuva Mulago batusindike Nairobi nga njagala ogenda ku Aga Khan. Ne bagamba ono omwana mutwala waaki alina kansa ne wano tujjanjabirawo kansa tusoke tumujjanjabeko then namwe mujja mwongerayo ki eri. Twamujjanjaba nga Mildred mwali ku kitanda ne Nyazala kwali ku kitanda nze nzijja ne mbalabako olusi n'ensulawo bano ne bagenda nesigala n'omwana wange ne mulabirira ne bakomawo enkeera ne ngenda ku mulimu n'enkola ngero omwana wange ali mulamu bulungi. Yes. Era ekifaananyi ky'omwana wange ogenda kibalaga nzikiriza Okay. ngenda kuwa ekifaananyi ky'omwana wange okiraga abantu olabe bwe yali atandise okwengerera nga chemotherapy amwokyezza n'enviiri nga zitandise okuvaako. N'ekirala onyamba ogende Mulago ku Cancer Institute obuuze woodi y'abaana
obuuza omusawo gwe bayita musawo Mariam yajjanjaba Rodney okuva twamuyiteeka katanda bweti pap paka ku lunaku lwe yafanga yamuliko bwati ku oxygen nga tuli mu ambulance babiri nze ne musawo Mariam babiri ng'omwana agenda bwati akutuka musawo abimanyi wali baddeko emulagawo n'ofiirwa omuntu omusawo najja n'akuziikirako nga kizibu Mariam yajja n'atuziikirako najja paka kumukufiirwa n'atuziikirako era postmortem buli kimu kyonna ekivaayo nga kiraga nti omwana yafudde leukemia nga talinaako lusale lwonna nga talinaako wadde kasale konna nti oba mabwa oba kiki mpozi ebiwundu bye yalina wano ku mukono nga bya mpiso kuba emisuwa gyatukanga ne gibula pulira oli n'ayimirira mu kamera ati n'agamba kale naye nga musajja muzadde tegera abantu bano bapanga oba bamuleese kugira omusajja bamuleese nga mupange naye okabaddaani musajja gwenze njagala bwoba ondaba nkulayirira ku malaalo g'omwana wange kino kye wakoze ogenda kisasulira oba mu ggulu oba wa naye ogenda kisasulira ate ne bw'onaaba tonnafa ojja kukola ka vidiyo oveeyo otambulula ekituufu kuba kijja mulumiriza agenda tuuka bwati ku kitanda ky'olwaleero agambe naye ebyenjogera bino bituufu gyebiri yaliwayiriza ebintu nino otawayiriza bulwadde bulala n'otawayiriza kintu kirala waligambye kale ndi musezi nino otakiteeka ku mwana wange notakiteeka ku mwana wange kubanga nze omwana wange tebamujjanjabira mu wodi y'abalwadde ba biwundu oba bulwadde buli awo buli complicated kwa mulago ekugoba ekugamba obulwadde bwolina buli complicated tetubutegeera mugende ewaka omuntu afiire ewaka naye nze owange bamujjanjabira ku Cancer Institute ono n'avaayo n'agamba wafamire n'avaayo n'agamba wamusala ekitambo mbu namusala ekitambo kyannumye paka nakati kinnuma naye nsaba Katonda yekka yabangumya nga tumaliriza nalule wali omusabyeko ku divorce before because era abantu kibuuzo ekyo kyebabuuza ye lwaki teyamusaba divorce n'aleka omwana w'abandi n'agenda mu mirembe nalule namusaba divorce okuva we nategeera nti baagalana ne brother Wile okuva we bakyala 2 mugumu ne musaba divorce nalule nambuzabuza ze nazeeri nentuka ekiseera nengyesonyiwa kubanga nalina kye nali nateeka mu bwongo neŋŋamba nti ne bwe luli baddi mpozi nga mugenda kwanjulira mu ttaka ne bwe mba mugenda kwanjulira ku nsi nja kulinnya ne kuwanjula kwammwe nja kujja mbasabe ebintu byange that's why nduddewo nga nsirise jasi nabadde nninda lunaku lwa kwanjula nga 13 lwe baategeka omwezi guno ogw'omunaana ku Sunday ewedde nennumba bulungi nnyo ne mbabanja ebintu byange ne bangobayo ne ŋŋenda ewaka naye ne baŋŋamba kyekimulindako kati waddamu wazzeemu kugimusaba akujje ku gundi ku puroguramu ze sinamulaba sinaba kwogera naye nakubirako tewali yankubidde naye obubaka bwemusindikira nkimanya abulaba abiraba nze namugambye byenjagala njagala divorce njagala bintu byange byenaleeta mbimanyi bulungi nnyo siri muguwa ddalu sisobola kusiriwala nnyo butaleeta sukaali ku buko kati bagambye mbu simanyi mbu naleeta kasawo ka muceere sukaali saamuleeta kyaka tebamulaba bulabi waliwo omukajja n'ataleeta sukaali simulabangayo nga toleeta sukaali otya mukoki ebirala byonna babyerabira mbu n'omutwalo gwa taata simanyi mu baasa mwalimu emitwalo 2
kale ne bwoba oli musiru nnyo okumayo n'omusajja era yabadde ali kumpi gamba omutwalo gwa taata yaleeta mutwalo kubanga obwo buwumba tutu bwesitalabanga nako like oyogera otya ekigambo mitwalo 2 mu bbaasa n'okwata ebbaasa ya nusu 10 n'oteekamu emitwalo 2 n'ogenda ne weewaana bulungi nnyo mu bantu n'ogamba nti ndeese omutwalo gwa taata guuguno bukye wakola. Nzijukira neyabala ssente ezo yambuuza lwaki zino ssente muziwaddeyo bwe ziti nnyingi bwe ziti ssente ze mulesenga ez'omutwalo gwa taata muzitooleko kwe muba mugula ki kwe muba mugula ente eno gye mwagala okugula ssaawa zino. Ne mugamba kireke ekyo nakimusuubiza ssente ze ngeno muwa era azimanye mweziri ng'omutwalo gwa taata saagala muziggyemu muzirekeemu tuleete ki tuleete ente endala. Mama ng'agaanye olwo nga mama agaanye era namuwa miliyoni azindabezi 5 miliyoni 5 naye ku miliyoni 5 bwabanga bazidaivatinze ne bagamba mitwalo 2 egya Uganda nga tosobola naziteekamu mafuta ne gakujja wano paka oba wuwa nga gakyalimu. Waliwo obulimba. Dani njagala tumalirize muganda wange. Abawala bano abacyankalanya bano style yaabwe lifestyle yaabwe ebeera etya wakati gwe osobola otubuusa ffe n'otugamba nti bannaaye olaba omuwala bw'ati lifestyle ng'eri bweti gendayo mpola. Abavubuka bangi abaliko abalaba. Kati nno leka nkweyo kakulu kamu bw'oba oyagala okulaba abawala abafaanagana bwe bati nga ye mwanjuzi nnyo mubbi ewaabwe mubbi be bano abawala bano abapangisa mu za apartment ezo ali mu apartment abeeramu yekka buli kimu kiri omwo munda takola talina mulimu gwa nkalakalira ekiro asula mu mabaala misana n'alyoka ajjukira okwebaka bo bebaka misana kasaa zino bakazuukuka sanga 12 bakazuukuka ekiro ne batandika ebyokulya bamuleetera delivery ebyokulya atumya ku KFC Javas byani abo abawala bwe boyina omuwala afaanagana bw'ati weegendereze genda mpola. Abalala be bano owakamukwana ayagalirawo ogenda osisinkana ne bazadde be ayagalawo mukodomi wonna ayagala kusisinkana oba tusinkane ku kafe Javas awe ekamokya omusinkane bw'omala omusinkana ng'atandika okugamba kati muko ewaka ngende mbagambe ntya oli mugenyi oba ki bamaze kikusuulamu mu bwongo soko tubuuse bamaze kikusuulamu mu bwongo olugira nga atandika kukubiranga amasimu enne ewaka nno bagambye ojja okyale wali badde ojja bw'ojja ewaka bw'okagwamu akatego papu n'ojja ewaka okukyala bakugamba okomawo ddi officially kubanga tukulinze munnange okomawo ddi officially osegeera okomawo ddi officially kati obuntuntu obwo bwe butyo meeting ziba ku bufofofo osisinkana senga osisinkana sister osisinkana maama osisinkana taata ebyo manya oyo omuntu si mutuufu baagala okukola tebaagala kukola bo baba bakolera mu nsawo z'abalala. Kitegeeza bano abawala betulaba abasiika chapati chipusi abo sibadde ate kasookusanga oyo n'omukwana n'akukiriza oyo kyala mwagale nnyo obuchapati bosanze bokyagondya bosanze mu katale osanga omuwala nga mulungi nnyo ali mu kutambuza mmere ayambadde stokisi wansi ayambadde obugatto atambuza mmere ku mulyango oyo mwagale nnyo. Naye ono akyusa biwiigi akyusa enjala alina enjala ziringa ezigenda okufumita bwe ziti oyo oba mwagaleko bwagazi weta naye okiba si kyekyo oyagala twala bintu bitwala at your own risk. Bitwale at your own risk. Abasinga nnyo tebaagala kukola. N'ekirala bw'ogwa ku mwana nga yagenzeeko ebweru n'akomawo ng'akomyewo okusetolinga abo nabo batera kubeera balungi. Omanyi lwaki?
ava wano ng'ensi yamusekudde n'agenda n'amala emyaka gye ebiri mu kiyumba najja n'akomawo. Bw'omufuna nga temumuliiko bana batera okubeera n'abantu bangi batera obeera tugowane batera okubeera kutugabane. Bw'akomawo asaavinga Jimmy n'asaavinga gundi ne bw'omugwako n'omunyweza mu ttaano n'okyala ewaabwe atera okubeera ku origino. Abo abavudde ebweru abo atera okubeera ku origino. bakampasa bali batya? Bakampasa nedda abo teri kampasa ayagala kufumbirwa. Abawala betwogerako bali mu myaka emeka b'oyogerako mu Dani b'oyagala otulabula? Abo abawala tutambulira age ki? Omanyi balimba nnyo n'emyaka kati tosobola na kumanya naye emyaka between 20 n'okwambuka ku 30 abo bw'otasanga nga yakona nga yafumbirwako yafumbirwa kwa 2 n'avaayo kwa 25 kati mu 25 awo 27 28 29 abavuga supidi abakyusanga ngoye. Naye ate bw'omusanga mu 3 okwambuka 3 okwambuka waggulu abamu batera kubeera balungi naye ate abamu mu 35 awo ate ne bakyukamu tafumbirwa ng'obakuguse Dani tafumbirwa tafumbirwa wabula akyaza bukyaza. Oyo abeera mu kukyaza yakyaza abo bakyaza 35 okwambuka waggulu. Influence ebintu bino abawala okukyusakyusa olowooza ki ekireeta embeera eyo kati nga gwakibaddemu? Biki ebireetera embeera eno? Tebaagala kukola. Abawala abasinga tebaagala kukola. Ne bwagenda akole n'afuna omulimu tugeze nti afunye edduuka litunda ama-TV litunda biki abeere ng'ayita bakasitoma. Mu bakasitoma abo bennyini batandika okukyanga n'abeeramu ne ba clients nga 6. Atuuka ekiseera n'aba nga takyasobola bamanagingira awo. Bw'aba takyasobola bamanagingira awo omulimu n'akwitinga n'adda ewaka n'atuula n'aba nga asobola bamanaginga ng'ali waka gw'ayagala gw'ayita. Bwe basi osooka kunkubira ng'ojja beebo tongwako bugwi era oba omukwana n'agamba naye kati gwe omukyala gweyagala abaala atya bwe mba nzizirewo kiba kikuyisa bubi. Abasajja ng'agamba nze njagala oba ogenda kujja ombuulira n'agamba nange kyera kyenkugamba nze tojja wange nga sikuyise kwasi neoba ennyumba gwogisasula akakamanyiro sikaagala kumba akugambirawo mu ntandikwa oleme kukola nsobi wali mu maaso akuteekamu koodi mangu oleme kukola nsobi wali mu maaso. Newoba apartment gwagisasula akuteekamu mangu nagamba munnange tojja ng'osaalindiye wange. Kitegeeza alina batugabane abalina batugabane bangi kati atuula n'alaba firimu ne yeebaka amanyi waliwo yamusindikidde 5 2 10 meka kati oyo abagenda kufumbirwa divorce njagala nnyo 100 ku 100. Kuba nange ngenda tandika kubanga saawa zino sisobola kuwasa mu ddiini yange sisobola kuwasa mba nkoze kivve njala mala ofuna divorce okwasaganya abalala ati nfune omuntu wange kitegeeza nalule yakusibye yansibye ate ye ali atambuza bulamu ali mu kuzaala. Kati pointi y'abawala ibeera ku kyawo eno osibye mundo ate gweri otambula anti aba amanyi nti ebintu byange alinako omugabo kubanga tukyali bagatte bampeta kati ebintu byange alinako ki omugabo naye bwe tuba tukoze divorce kati ye divorce mu ddiini yammwe ye temukwata manya obutakola divorce tebumukwata mu ddiini yammwe bumukwata era kyebakoze bumukwata kati nno leka nkubulire abagenda maaso kati nno leka nkubulire n'etteeka ligamba mu constitution nti omukyala tugeze nti twakoma mu kwanjula nze naye takkirizibwa kuddamu kwanjula musajja mulala naye ate nze nzikirizibwa okuddamu okugendewa omukyala omulala n'ennyanjula. Otegedde naye ate embaga ffenna both of us tetukkirizibwa wadde ogenda okwanjulwa okukyala oyinza okyaza naye wadde okwanjulwa toyanjulwa wadde embaga kitegeeza naye kyeyakoze si kituufu yayanjudde era amateeka we gamukwatira awo. Alright, mwebale nnyo
mwebalire ddala ensonga bwezito bweziri fe tujja kuba tubawa update tutegeere boy child abadde afiira mu nzikiza nga abantu tetumanyi kakati munnange yessaawa okubeera yiga tukutumiddeko omutegedde anti yiga mutegedde initiator yiga mutegedde initiator w'ekintu tukutumiddeko nnyo naye ng'ebintu ebintu byo mbyagala tetuli mu kusaaga era bonna ababana babagala updates mubeere ku page ya Faruku kwebiri ne ku YouTube yange bigenda kubeerako YouTube yange kuliko erinnya Ricky Mickey kozi oli muyimbi gwe ndi muyimbi oli mu group ki Lion Island Gaga Melody ndi mu team Good Music Palaso ndi mu team Good Music omusajja wa Palaso ndi mu team Good Music segeze Uncle Pia kumanyi Uncle manyi era ne Uncle Wizo yangambye agenda kumperekerako Uncle Wizo Manizo yagambye agenda kumperekerako Uncle Wizo Ricky Mickey ndi wano okugamba nti enkya tugenda saawa 5 tugenda Kabowa okunona ebintu Uncle Wizo tukwagala ku gaali kati ne ku TikTok era nkozesa amannya ge gamu Ricky Mickey okay Team Good Music ekintu kikino mu musajja muwuno Palaso Uncle Pitu kutumiddeko Uncle Wizo kyakabi Palaso akumanyi bwoya Palaso amanyi bwoya nnyo era twakuba tuwaziza Love Fest okuva Rugogo ne tugenda Embalala tugenda Fort ne tugenda Ruweru ne tugenda Mubindi ne tugenda Jinja ne tugenda Kangulumira ne tugenda Empiji wonna nga kwendi ku kido ku gaali kwendi Uncle Pink tumidde nnyo ne team Palaso mwena mbagala nnyo tubatumiddeko mwebale nnyo mwebalire ddala tulabagane next time